Yesimbaniriza kadde kano mwasiza mutya mwasibye mutya munamwe n'abafollowing Faali TV ginembeebaza ne bagamba ati mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate munyiga kadde mbagamba ati comment section weeryawo ntera obubaka mu comment section ate osigale nga ogyekumiddeko bambi ekitabo nnyo ekya Papa Francisco wa Papa Francis abasinga agombadde mutegeera nga Papa Francis ono afudde ebbanga sigwanvu nnyo ndowooza like 1 hour ndowooza ssaawa ng'emu emabega era nga bambi emikutu gy'amawulire gyo n'okwetoloola ensi yonna gimaze okuba nga gikonfaminga ndabeko ku mukutu gwa ABSN ogw'omuggwanga erya Philippine, omukutu ogwa Al Jazeera, omukutu ogwa New York Times mu ggwanga erya America bonna amaze okuba nga bakonfaminga okufa kwa Papa Francis. Ono afidde ku myaka 88 yazalibwa mu 1936 afudde 2025 bitalo nnyo ku saidi eyo kitalo nnyo hanyiriza Papa Francis abadde atawanyizibwa ebirwadde manye ebiseesinga omuntu bw'otuukamu egyo emyaka otandika okuba nga ofuna ebirwadde by'abakadde eby'endwadde nga zo za myaka endwadde nga za myaka nga z'abakadde kasita otuuka mu myaka egyo zitandika okuba nga zittuka. Ono abadde nga aludde ebbanga nga ali ku ndiri naye nga embeera ebadde nga egenda eterera mpolampola ekivuddemu ate munnange n'akola ki anassa omuka ogw'enkomerero mbagambye okwetolola ensi yonna bali mu kkungubaga. Omusajja nabadde amanyikiddwa ensi yonna okwetolola ensi yonna era amawulire munnaye gamaze okuba nga gakonfamingibwa nsoose kulowooza ne ngamba obajja si byawolokosa nti si bituufu nengeza okuba nga noonyereza mwatu nenkonfaminga nti beddala Papa Francis amaze okuba nga afa ebyaddala ebiri serious. Following Faali TV Faali Yugi News kw'osaana KBTV Yugi updates nja kuba nzikuddusaako nezikwatagana ku nsonga za Papa Francis just kyolina okukola kiri kimu kyokka okumfollowinga ate osubscribinga onyige kade tojja kubanga wejjusa ebyakabi nja kuba mbikutoosaako bali mu kubanga bakungubaga okwetolola e Roma mu kibuga Roma ekiri Kikambo Yitale yonna bali mu kkungubaga Romania agamawanga eryamawanga nga go baba kokungubaga kwenda kubeera kw'amaanyi nnyo okwokufa kwa Papa Francis fa ku bino ebyaffe ffe tuyinza kukoba kubiraba ku social media mpozeka nene waffe naye abadde munanga asindika y'ababaka jjukira eyo Papa Francis yabadde asindika ababaka abajje mu makyaki g'abakatuliki oba yabadde abasindika ababaka ne bajja abakola ki abakwasaganya amakyaki ag'eno mu Uganda. Kibategeeza nti neno mu Uganda walina okubaawo okungubaga addala mu makanisa ag'abakatuliki bali abagundiivu ag'abakatuliki nga bitalo nnyo bambi bitalo nnyo onyini ddala bagita Faali TV ginkwebaza yasubscribinga nti wakola kyamaanyi era naye nkugamba nti agaliwo nga Papa Francis amaze okuba nga afa asiza omuka ogw'enkomerero naye nga mbagambye nti abaddemukko n'ebirwaddirwadde ennaku zino zonna abaddemukko n'ebirwaddirwadde kimbe kyamutandika mwaka gwedde gwa 2024 kibadde kimutambuza nga kimutambuliriza ndowooza n'emyaka munnanga ebiseesinga omuntu bw'okaddiwa tobeeranga muvubuka nawakubadde kale emyaka gyonna omuntu afa sigambe nti bakadde bokka be bafa nedda n'obeera myaka emeka buli myaka muntu afa ndowooza mwena mukola ki mwena mukimanyi sigambye nti emyaka gimuviddeko kubanga ava ate ennaku zino ensi yakyuka n'endwadde ezalumbanga abakadde n'abavubuka tezibalumba ono tetukwera n'olya nga omugongo gukuluma kikanga endwadde ezo zalumbibwanga abakadde amaaso ne gakuziba amatu ne gakuwuuma amaaso gakusiiwa endwadde ezalumbibwanga abakadde nakanyama nnuma amagumba gannuma endwadde z'abakadde zirumba n'abavubuka oba kiki abasinga bagamba mu bye tulya byanjawulo okusinga ku byabo ab'edda kubanga ab'edda omuntu ng'otandika okuba ng'okaddiwa okuli endwadde z'obukadde myaka nga 7 abantu b'edda naye akati mbwe bye tulya bingi nnyo mbwe bivirako kubanga emibiri gyaffe ginafuwa ebisinga mu bidamejinga ne sisitemu z'emibiri zaffe oluusi
ne bikakana nga olusi ebitundu by'emibiri byaffe binafuye olw'ebyo bitukola ki olw'ebyo bye tulya naye nga bambi bitalo nnyo ge mawulire agatrendinga Mukama Katonda ngeri okuba bambi asaasira abantu b'Omulooma mu ggwanga erya Italy mu ggwanga erya Romania ery'amawanga bambi nga go okungubaga kw'amaanyi nnyo n'okusinga ewaffe n'okusinga ewaffe emawanga gasinga bitalo nnyo bambi bitalo nnyo nnyini ddala kitalo nnyo nga gyenkomeza naye nga byebyo bintu bya ddala abasinga balowooza nti obaolyawo jasi bali mu kumubika bubisi abamubika banoonya likes na following omusajja afudde ebyaddala lunaku lwali lwafudde kibi nnyo ddala abasinga bagamba nti ayinza n'okuba yafudde eggulo ku Easter ne bataagala kumubika olw'ensonga eggulu lwali lunaku lwa Easter ne balinda bamubika olwali ku Easter Monday abasinga bagamba nti nolwali lwadde tebagala kumubika abagala mubika nkya ku lunaku olwokubiri olw'ensonga nti leero Easter Monday naye byebyo munnange ebimukola ebitambula abikiddwa ndowooza bamubise ku ssaawa zibadde za ssaawa nga 4 n'ekitundu ez'olunaku olwali ez'okumakya ez'okunkya balangidde nti no musajja mukulu nafudde myaka 98 gy'afiiriddeko wa 36 abasajja baaba yaluzaalibwa 1936 wow emyaka gyo munnange Katonda munnange bw'atyo bw'asaze bw'atyo kuba konfamizi myaka 88 bitalo nnyo Katonda ayongere okuba nga agumya abantu b'omu ggwanga erya Italy kosa n'eggwanga erya Romania kitalo nnyo nnyini ddala mweraba